Ambulamusiza nnyo banyabani bassebo abuli muje sinziro kulaya katambi kano amanye mugamanyi nze Lumbuye Fred aka Chemical Ali jeno jempumuliddeko ndoza ka speed mukalo ne ka diversion akatambula ku social media wonna naye nvuddeko katono ankoleka video kano ntegeeze gwanga nti embera ya Ssaabasajja Kabaka yali mutewomya digobe era tuli mubera likirivu yensonga lwaki nti teyasobodde kubonekako ku mipiira gy'ebika by'Abaganda bwepo ne ku masaza final naye olwokuba nti abatamanya ngamba bali mmengo bo bajja kukima nsimbi na kubeera mu nkozesanya bwa Kabaka na Ssaabasajja Kabaka yensonga lwaki tebasobola bagamba kituufu kibone nga Ssaabasajja Kabaka embeera mwali sinnungi era ndoza nga bulijjo mbasomesa ne bagati mulabanga diversion zisusa obungi ku media mmanye nti waliwo ekintu ekijja Daily Monitor n'empapula zonna ne TV za Uganda zitandise okupostinga ebintu ate ebyaliwo edda katugambe nga abambejja babiri abalongo abapostingiddwa olunaku lwajjo ne leero abaana bano babaddeyo naye olwokuba nti mu Buganda mukimanyi nti waliwo abantu abateekeddwa ab'enkiza ab'ennono okwanjulira Obuganda abalangira n'abambejja ababazaaliddwa mu ly'olulangira so si social media oba mpapula z'amawulire kati bw'okiranga kizze mu mpapula z'amawulire kitegeeza nti bayina kibagezaawo kuyisaawo njala baga Abaganda mwenna ne bannayuganda mwenna abaagala Obuganda ne Uganda nti tusooke tuteeke essira ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka kubanga tali bulungi yonna gyali naye ng'ate kikwawunyisa n'agamba nti ye Katikkiro aliko ku ssaawa zino wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga gamulengejja kawenkere talina kyasobola kuvaayo okugamba Buganda nawuli bwe yali ku mipiira gy'amasaza nga agaggalawo yavaayo n'atuuza olukuŋŋaana lw'abannamawulire emmanju w'ekisaawe n'abategeeza nti Ssaabasajja Kabaka taliiwo yagenze ku mirimu mitongole ne weewuunya lwaki teyagamba nti Ssaabasajja Kabaka yakyaddeko ew'akasujja era ebbanga lyamala ng'alanga emipiira egyo lwaki yategeeza Abaganda nti tekijja kusooka kubanga nnyinimu taliiwo mu Buganda Omutanda yaggulawo era yaggalawo emipiira gy'amasaza wepo n'egy'ebika naye ekitujja enviri ku mutwe nti omukulu no programu zaabwe empitirivu nnyo ez'okusaanya Obuganda n'okuba nti yeefuula Kabaka wa Buganda olw'okuba nti yagala kukuza empologomento erindidde okusikira obwa Kabaka naye bino byonna babikola nga tamanyidde Katonda alina enteekateeka ze kale nno nga bulijjo saagala Barris njala bategeeza nti buli Muganda era gy'oli mwewale empapula z'amawulire ziri mu kuba mu Uganda n'ebitambula ku social media wepo naawe badde tebafa ku nsonga za Buganda kubanga bazifuddeko essaawa zino era neewunya nnyo bannabyabufuzi okubanga nabo tebafaayo wadde okwogera ku nsonga zonna ezigenda mu maaso ku Ssaabasajja Kabaka njala tutwala mukisa guno okwebaza omukulembeze wange Omulondo Kyagulanyi Ssentamu nti wakulembeddemu ekisinde ekyokusabira Ssaabasajja Kabaka abenga Mukama mususa gyali naye bonna basigadde abeeyita bannabyabufuzi nti baagala Obuganda buli omu n'agawumbira naye banga tebalina kye basobola kukola okujjako okuwuba obukanzu okujja ku mikolo egiba gibayitiddwako egitamanyikiddwako namawitire sooka weewuunye lwaki essaawa zino kawenkene ayita abasajja n'abazaana ba Kabaka mu tabamiruka wa Buganda olwaliro nga atakimanyi nti omusajja yamuwa obuyinza ali mu mbeera mbi n'avaayo n'atuuza tabamiruka mu Butikkiro ng'ate alina okuggulawo n'okuggulawo tabamiruka ye Ssaabasajja Kabaka tugambe nti Obwakabaka Mayiga kati ye Kabaka nga bw'ali mwenna bannabyabufuzi abagawumbidde temusobola kuwandiika kigambo kyonna kyogera ku Ssaabasajja TV eziri mu Uganda musobola kwogera ku nsonga ezikwata ku Ssaabasajja Kabaka radio station bannabyabufuzi abayimbi n'abantu mwenna n'essaawa zino buli omu avaayo atandise okwogera ku nsonga y'abalongo abalongo baaliwo era balabikirako ku mawulire ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'11 omwaka 2017 kati bulanga Daily Monitor n'ebitongole bya gavumenti bivudde tutandika okuteeka ensonga zino ku media manya waliwo ekiyitawo wano si bwetaavu bwa kwagala kumanya baani Ssaabasajja Kabaka baazadde twagala kumanya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka buyimiridde butya ndi mu luwummula naye buli kimu okiraba era ekikozesa ka video kano nga ndawo omutimbagano gucyankalanye basajja bali mu kukola diversion buli kimu kitaddewo diversion gw'owuunye essaawa zino ku myaka gye tubadde nagyo mu myaka gye gibaddewo nga Ssaabasajja Kabaka ali ku Namulondo lwaki bano bavaayo bateeka ebintu ku media ebitateekeddwa tteekana ku media era n'Obwakabaka bwa Buganda ne butasobola kuvaayo Obwakabaka obukulembeze obuli emmengo bw'ekimpatira ne butasobola kuvaayo wadde omutakoomu ategere nno atasobola kuvaayo kutandika agamba nti kino kimukola kikyamu tekiteekeddwa kukola ssaawa zino empologoma erimbulwa obw'ekitalo ne buli omu agawumbi tasobola kuvaayo kwogera media Museveni nga bw'agisasula eva evuga ekintu kino eri mu kivuga ku speed buli omu kati ali confused njala tegeeza mwenna Baganda ne Bannayuganda embeera Ssaabasajja Kabaka tewoomya ddigobe
byonna mula ku social media byonna bi planning era bazikosanga diversion ne okujjawo kiri okuvuuta Ssaabasajja Kabaka alwa kubanga tekitera kubeerawo oba kuboneka Ssaabasajja Kabaka obutalabikako mu kuggalawo empaka z'ebika by'Abaganda n'amasaza ne kino kyabaddewo buli omu atudde teri ayogera kuga ensonga zonna buli muntu simanyi yaloga Buganda eyaloga Abaganda yayoga Bannayuganda ndoze empigo yakyaziwonise waggulu nenga obuvunaanyizibwa wange okubategeeza njala bategeeza mwenna sinze mwogezi wa Buganda wabula ndi omu ku bazzukulu ba Buganda balumirirwa ensonga kubanga ffenna tetugenda gawumbira tetugenda kusirika lumu Obuganda nga busanawo tusirike neewuunya n'abantu abatali Baganda essaawa zino obogera ku nsonga za Buganda nga bakyakyansa olw'abalongo bakwatiraako luddawa ffe ensonga tuzimerwa kuba tusirika kubanga Abaganda akaffe ki waliwo ensonga zitutayogera niyo nojja nga atadde ebintu ajja yogera jama ye masaga nga akabwa kasibimu olubugo nga yogera ku nsonga zitako nze njja bagabe ekigambo kimu buli gwe mulabanga si Muganda nga asagambiza oba baako kyakola ku mutimbagano essaawa zino nga mumanyi Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera mbi lyessanyu lyawe ngera batuga nti amaziga g'ente lyessanyu ly'amalembo nti ente lwe beefunye obuzibu n'erwala magujja oba malembo efuna essanyu kubanga ekimanyi ente bwefa egenda kufunako eggomba bano bonna abaseddekezi abajja baserwajja okwota embeera Ssaabasajja Kabaka gyalimu essaawa zino ebawa ssuubi na ssanyu okutwala Obwakabaka n'okutwala Uganda yonna era mukimanyi nti bano abasajja missoni yaabwe ennene nnyo gye balina nze nno ku luwange ogwange okoze bategeeza mwenna Abaganda sigenda kubanga nvunaanibwa naye ng'ogwange nkoze olaba nvuddeyo gye mbadde nga kanzi gye nkoleka video kana katono kasasa ku social media mbategeeze byonna bigenda mu social media ezo diversion kubuzaabuza abantu kubajja ku mulaba gw'okubuuza Ssaabasajja Kabaka aluwa kubanga buli abali mmengo bonna bagabuutikidde tebasobola kwogera okujjako okuteeka program ezitakwatagana mu mbeera Ssaabasajja Kabaka ne bakola taminuka essaawa zino eri simanyi ekitabo kifulumye simanyi Nabagereka azadde abalongo simanyi biki ezo n'ebintu byaliwo bifaananyi tubiina lwakuba tetwagala bisa ku social media era njagala bategeeza mwenna Abaganda nga nfundikira ensonga ezikwatagana n'abalambejja n'abalangira abazaaliddwa Kabaka atudde ku Namulondo zirina omuntu ow'ennono w'enkizo avaayo n'ategeeza Obuganda nti omulangira yazaaliddwa oba omumbejja yazaaliddwa so si mpapula z'amawulire oba social media ekyo kimenya mateeka kimenya n'obulombolombo n'ennono ate weewuunye bonna batudde mmenga baga nti bamanye ennono tekuli muntu yenna asobola kuvaayo kwogera kigambo kino nti ekyakoleddwa kikyamu buli omu asirise ne weewuunye ensi gye tulimu naye nga mwenna gye muli musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka embeera yesse ennungi tumusabire kubanga enteekateeka batamanya ngamba bo ssaawa zino y'amaanyi nnyo n'okusiga ffe otulowooza kale amawulire agafulumye ebitambula ku social media n'abali mu kucacanja mubaleke bacacanje kubanga buli muntu n'olunaku lwe n'essaawa ze ne mwenna Abaganda Bannayuganda bagaliza Uganda n'abagaliza Buganda emirembe please musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka era mbasaba buli mwana social media platform ng'olina Facebook olina Twitter olina TikTok olina omukutu gwonna gw'oliko please tukusaba oteeka essaala esabira Ssaabasajja Kabaka bwe kiba kisoboka buli muntu yenna akoleyo ka video akampi ng'ayagaliza Ssaabasajja Kabaka okussuka obulungi Mukama amukingirize enkweze ngezimwetoolodde n'abaagala okusaanya Obwakabaka naye ate kino kye kisembayo nga nfundikira ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka wasaanya Charles Peter Mayiga Kawenke ne Salonga Mulengejja ebikola byonna by'okola eby'okusaanyawo Kabaka n'okusanya Obwakabaka bwa Buganda gw'ogenda kubeerawa Ssebusiri bwa njoka ziruma nnyinizo naye bw'anaafa zigenda kuddawa kubanga akimanyi Museveni akukozesa okukola ebintu bino naye bw'awo n'okimalira okutuusa mission bw'oti bagenda kuba bakujjawo era nkubuuza gwe mu likodi z'abaana bo n'abazzukulu bagenda kubeerawo naawe kennyini onoonya w'oyita kudduka njagala kubuuza Yoseri Tebabula otabusana mutano wakale kinseri kyazimuzedde nsanga bisibe golowooza bw'onoosanyawo Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda bategeera nga Buganda ojeddiza ng'efuuka egguluko bagenda okuteka nga tutongenda kufa oba olina okufa ng'abalala ekizibu kye mulina okutegeera kwammwe kwa munguuba nnyo era kutonowe kuti buli lw'ogenda ku luzzi okukima amazzi n'otinkuula oba n'osiikuula amazzi kitegeeza n'amazzi g'ogenda otwala gagenda kubaamu obukyafu Buganda emutudde ye Uganda mutinkuula Uganda mutinkuula Obuganda naye kinaava mu yebiraka mujja kiwulya okusirika kw'abantu si busiri waabwe goyinza okulooza nti basiri wabawunika tebategeera naye ekikutta obudde bwe kinaabuta tolaba nti osomye Baganda bakubajja Rwanda Burundi n'okubajjako ngo bayingiza Uganda buli lunaku olukya naye ekikutta obudde bwe kinaabuta muganda wange ojja kudduka nga nabo gisimufungize nga n'akapale k'omunda tokambadde sina kindi naye nga tobajja kusanza nsanze kati gwali mu kutinkula Buganda ng'oyagala Ssaabasajja Kabaka afe mutwale ettaka mwesunga okutwala Uganda mbagamba okwetuyita okwekulira akabazzi kugulu kubanga singa embeera n'esukka ogw'omulamuzi tewajja kuba wabuuza munne nti owaayi wasuza otyo ova luddawa oli luddawa kubanga
mwe kimwagala mulowooza mu kipulaninga bwe kiri Katonda alina enteekateekeza eri Uganda ne bannayuganda mukoze gw'amaanyi nnyo okutulugunya okutta okuwamba okukola diversion n'okubuzaabuza bannayuganda basiba mu bwavu naye ekikutta obudde bwe kinaabuta mwogerenga mubalaata naye essaawa yammwejja okusirika si busiru endiga okutambula ng'ekotose mutwe munnange tulowooza nti gyebeerage batemanyi bemanyiyo bulungi nnyo kale no munnange njagala kufundikira nga bategeeza Baganda mwenna gye muli wadde ndi muluwumula asobodde okukola ka video kano nga sekatadde ku live mbategeeze nti buli muntu waali ayongera okusabira Ssaabasajja Kabaka ate tebawabuzaabuza ekyo kye batadde ku Daily Monitor byonna agamawule gasasulddwa gavumenti okutandika okukola tekiyitibwa diversion okubuzaabuza abantu kubanga ebintu bikadde nnyo abaana bakulu we bali tubamanyi n'engeri gye bajjamu engeri gye bazaalibwamu ebbanga lye bamaze tulimanyi bulungi lwakuba tusiikira information tetwagala gyogera okitegeera tukimanyi bulungi nnyo kati nze bwe najja nemba version yange monte ogenda kwogera ki mubadde ali ku social mugenda kwogera ki nina version yange ate nga yentuufu naye nga tesaagala gyogera kubanga ebyomunju tebitottolwa tubaako ne byetwogera ne byetulekayo kaffecce waliwo ke tuyita akaffecce kati akaffecce ako kesaagala kwogera ate kesiryogera mpaka naye gwe Daily Monitor ne Museveni ne Kawwenke ne Salongo Peter Mayiga n'abafeera bali emmengo mwegendereze nnyo ebintu bimukola mwagala kusanyawo Buganda okusanyawo Ssaabasajja Kabaka n'oluliro olulangira lwonna n'Abaganda naye mbagamba ekikutta obudde kijja buta bw'osiba embwa mu nnyumba bagujja n'ogisibira okumala wiiki namba nga terya mmere ne kakutanda n'ogiggulira tegenda kubuuza oba gwe mukama waayo oba ani gwe kennyini gwe gwetandikirako nazzi kuno Buganda nga olukusa olutuuma abaana amannya lufiira ddala mu bazadde baffe oba sina kindi bajjajjaffe naye kati ennaku zino munnange tufunye ekizibu nti olw'okuba nti embeera egenda ekyuka buli muntu wabeera asobola okwetuumira omwana erinnya naye nga tategedde erinnya yatumye omwana alijje ku kiritegeeza ki kati ngenda kukubira omulango ogutakongula mwenna abazadde abakyazaala njagala mutandike okuba nti mulekerawo okwetumiikiriza okutuuma amannya nga si kitaawo yatumye omwana muzzukulu we erinnya oba jjajjawo yatumye omwana erinnya oba senga abeera sengaawo era naye akola nga jjajjawo oyo omwana amutuumye erinnya olw'ensonga nga zino wammanga buli lw'omala gatuuma omwana erinnya nga tomanyi ensibuko obuvuuna buddo bwa linnya eryo ebiseera ebisinga amannya gano gagoberera abaana abantu abasinga balina amannya naye ng'amannya gano bagakolerako ebikolobero ng'era erinnya lino bw'olituuma omwana wo sina kindi ebikolobero biri byeyakola bisobola okuddira omwana wo ono mu future naaba ng'alina obuzibu nga gwe tomanyi watuma omwana erinnya naye nga tomanyi kigendera kyalinnya ky'omutuuma kye ki so nno ngenda kusaba nga bulijjo nti obulombolombo neno tusigale nga tubugubira naye twewale nnyo okusuula ekintu n'okisuula ku mwana omutuumye erinnya ly'otamanyi kiritegeeza nnyini lyo gwe baalibbulamu oba gwe balibuddemu gwe baalijjako okuliwa omwana wo yali alina bizibu ki yali alina bikolobero ki abantu bangi babanga n'ebikolobero gamba ng'obulogo obutemu obubbi obusezi batuuma omwana we erinnya nga tobuuza tatalina erinnya ani era erinnya lino olituumye okuva rekodi zaalyo oba ebyafa byo bisoma litya gwe ne batuma mutumye omwana erinnya oba n'omutuuma erinnya nga tomanyi kigendera buvuuna buddo lwa linnya lino kyovola nti muzaala abaana ne batuuka okukola ebikolobero nebuuza omwana akola ekikolobero yakijja kwani kumbe kino kibi kisikire ekyerinnya lye omwana oba lye baakutuumira omwana wo nga tomaze kubuuza buvuuna buddo bwa linnya lino so nno ngenda kusaba mwenna abaana bakyazaala kino tekyawula Muganda oba Mugisu oba Munyankole Mukiga musooke mumanye nti obulombolombo nennono naddala mu kuzaala n'okutuuma amannya bibe byanjawulo nnyo sooka obuuza erinnya lyo lyompadde otutuuma omwana oli omutuumye ebyafaayo byalyo biriritiya newankubadde kiyinza okubawo obuzibu nnyo okubuuza ekintu kino naye nze nkyegendereza ebirungi bingi nnyo nti batuuma omwana erinnya ogenda okulwa ogenda okigubira nga omuntu gwe bakuggyako erinnya eryo omwana wo nga bambi kyeyali yeekola kyali kizibu nnyo yensonga lwaki tufuna ebizibu nnyo mu mannya gano nga tutegedde kyovola mwetegereze nnyo amannya g'otuuma omwana wagala mwana wo erinnya lino niyo yali yeeyisa atya kyovola nti Abaganda bagambanga oba tugamba nti buli awasa wasanju kino kyatwawulanga okugenda okumala gatomera buli famire y'abasezi ey'abalogo ey'abantu abatalinamu wadde empeka emera na kino kikwolesa lunye nti oba bakuwadde erinnya bakugenda okutuuma omwana erinnya yo sooka omanye erinnya lye bamutuuma liriko likodi ki teryava nga tonnakkiriza kutuuma mwana bannya oba nga jjajjaawo oba senga otannatuuma muzzukulu w'erinnya sooka omanye erinnya lino liriko kizibu ki awo nno bwe nvaawo awo ngenda nenfundikira n'ekigwaro gikyaleero ngenda tandika programu entuufu ng'eyandeese mwena kansubire nti akanyumirako mukategedde bulungi
ekintu kyerinnya kikulu nnyo era tukiremereko nnyo okumanya amanya ge mutuma abaana gategeeza ki gwe baali buddemu oba eyali nanyiriri nnyo yali yeeyisa atya. Ekigwalo gye kyaleero nno nkiwummulizaawo kansubire ngenda ku programu entuufu yatuleese olwaleero. Ntandise bwe nti mwenna basajja ba Kabaka abazaana abalangira n'abambejja basava ne banaava nzize lunye nga nzija nkuba omulango ogutakungula nga mbategeeza ensonga ez'enjawulo ku ngeri ki abatamanya ngamba bano betwesembereza gye batandise okwononamu obuwangwa n'ennono nga bwemulowooza nti nina ekintu ekyange oba kyenneegwanyiza sirina kigwanyizi ndi omuntu akulidde mu Buganda azaliddwa mu Buganda muzzukulu w'abajjajja Abaganda muzzukulu w'abakinga buli kimu nkimanyi era nga mmanyi obulombolombo n'ennono obuvu n'obuddo obwa Buganda. Naye ensangi zino ebintu bingi bitandise tuva mu mukono nga sinatandika vidiyo eno njala muotagingire abogezi b'okumikolo ekyokwanjula n'ekyokukyala. Njagala mukulu muganda wange mukwano gwange munasingo munange wamala balunabba obere ku vidiyo eno. Muganda wange bakiddaawo n'emikwano gyonsabala mbere ku vidiyo eno. Si lwakuba nti sina byakwogera n'engambirina. Muganda wange bakiddaawo oli watutumu nnyo mu kwogerera emikolo gy'okwanjula. Ne muganda wange wamala balunabba akola ku kyabbasa. Muli basajja Baganda bataliko birowoozo. Naye mmwe temulaba nti emikolo gye mugendako givudde ku bulombolombo n'ennono. Nazzi kuno mu Buganda obwaffe obwedde nnyo okukyala tekwali nga kwa lujjudde. Okukyala ebiseera bisinga mano okwanjula mu nsonyi mukatono. Okwanjula tekwali kwa lujjudde. Okwanjula kwaggweranga mu ddiiro. Owulira okwanjula kwaggweranga mu ddiiro. Naye kati olw'okuba nti obulombolombo n'ennono bigenda bisaanyizibwawo okwanjula kufuuse kwa mulwatu kufuuse bivulu ate kufuuse kwa kweraga nti ani asinga. Naye nga mulemeddwa okumanya nti mwana mugimu ava ku ngozi. Ompulira bulungi nti ate n'emikisa gyonna giva mu nju. Kasitole kange wako oti oboddewo kiba kitegeeza n'egyolaga togenda kuwangaalayo. Kino kitulazaawa okwanjula mukujje Abaganda bajjajjaffe bakuteeka mukufudde mu luzungu kye tuyita shobbi oba mukufudde kyakweyonoonera na kutandika kuswaza bulombolombo n'ennono. Okwanjula kuno nno muyinza okulowooza nti bakutwala mukyala agenda kufumba nedda. Okwanjula kwabanga muwala kuleeta musajja we kumulaga bazadde be babawe emikisa mugende mutebenkere bulungi mbufumbo bwe mumuzaala abaana babere kyakulabirako nga mmwe muzza okukola. Kati ennaku zino mukifudde kyenyomo na kifuula kalyoke. Abogerezi b'oku mikolo olukiiko lwa Buganda ngenda basaba n'obuwombeefu nga nenda bugisi mufungize mutandike okuyita basajja ba Kabaka abogerera emikolo n'obwakabaka bwa Buganda obuwangwa waffe busaanawo nga tulaba. Nzize njogera ebigambo bino nga nnumiriza era nga ntegeeza abantu nti Obuganda bulina engoye ezo engoye nga zo za mikolo egyo gamba ng'okukyala gamba ng'okwanjula n'okugenda okukyala embuga. Mwe muli omuteganswera n'ekizibaawo nkiddamu mwe muli omuteganswera n'ekizibaawo mwe muli busuuti mwe gye muyita gomesi. Naye ennaku zino ebintu mbifudde byakuzanyiramu. N'olaba omusajja omukulu atuludde emyaka azze ku mukolo ayambadde omuteganswera ayambadde ekizibaawo baggudde mu kisimanya bakobazza okuzina n'atandika okuzina bendova ali mu muteganswera ali mu kizibaawo. Ne weebuuza enseera agaluddawa. Ennyimba ezikubwa ku mukolo tezikyali za mugaso kubanga Buganda waffe ennyimba ezikubwa ku mukolo zeziwa ekitiibwa omukolo. Naye kati ennaku zino buli mukyayagala kyakuba ku mukolo gwe. Ekyo nga tukivuddeko. Ekintu kino nabagamba nti kiteeketeeke bano abantu abajja okukyankalanya Obuganda n'okukyankalanya z'abajjajjaffe bakikola kisasulira kigenderere. Newankubadde nti naffe tulina akajanja akasumagize yeeyalira mujagala kubeera ng'omukolo gwa gundi sooka otunulire obwankubange wava emikisa bw'oyonoona emikisa gyo kiba kitegeeza okoze ki ogenze. Ngenda kutandikira ka vidiyo kano kabalage katambudde social media wonna era mwakalabye. Naye ebintu bino ebitandise okukolebwa nze ndowooza bikyamu era bivumirirwe n'abadde ku mukolo guno ndowooza kyekiseera mutandike okubanga mulowooza ku ngeri y'okukolabwa ebintu bino ebirala. Muninde mukatono. Muninde katono nnyo.
Alemula abasajja. Sagala balo isaayo nnyo. Omusajja omukulu ategeera era alimu ensa n'ojja ku mukolo kale tusobola okugamba nti eno gye bazannyira katemba oba gye bazannyira karaoke oba mu theatre ekyo kyo tuba tuziyita costume omuntu osobola ojjambala naye ku mukolo gw'ekitiibwa ogw'okwanjula omusajja n'oyambala busuuti y'omukazi n'ojja mu ddiiro ng'ozze kuyita mu ddiiro nga ssenga oba omwana omuwala mu ddiiro obuuze ku bagenyi. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti ekintu kino kisasulire kyakulaga Baganda nti temukyalinamu wadde empeka emera. Teri lujja lwa musajja Muganda asobola kukkiriza mwana mulenzi kwambala gomesi mu lujja. Tekiriyo. Teri lujja lwa musajja Muganda alimu empeka emera asobola kukkiriza mwana mulenzi kwambala busuuti najja n'abuuza ku bagenyi. Tekisoboka. Ekirala njala bagamba baana bawala okujja ku mukolo nga mujja muzina munyenyo bubina muwanika emikono mu bbanga si kyekigendererwa ky'omukolo okujja okubuuza ku bako nedda. Ekigendererwa eky'abaana abawala abali mu lujja okujja okubuuza ku bako kirina ekigendererwa eki ekituufu mbabuuze kubuuza ku bako naye ekyama ekikusike kiri nti abaana ab'omu lujja abakuzeemu bwe bajja okubuuza ku bagenyi abali mu kidaala bonna nga kulina mukoddomi waabwe akimya Uganda waabwe kiba kitegeeza nti abaana ab'obulenzi abawerekedde munnaabwe bali mu kidaala basobola okuba nga bakuba ekimooli oba eriiso ku bawala abo kwegamba kubanga okuleeta abaana abawala bano abalala bali mu lujja okubanga babalaga ensi na bano we bali era kyova olaba nti abaana abasinga ku mikolo gino bafunirako baana bannaabwe. Kati gobojjanga wemansula ojja ozina olinda abira mu kaliiko kiba kitegeeza n'omuntu yandibaddaga nti omukyalo ono annyumidde bulungi era kamwegwanyize ku mukolo kuno njala afunako ennamba emufune. Bw'onojjanga ozina bendova simanyaani nga wemansula weetadde eri bwoti ajja kugamba wadde ono omuwala kaalaala naye nedda kibulamu waliwo ensobi. Okujja okubuuza ku bako oba abagenyi ne bw'ojjanga oyambadde busuuti y'obulungi n'otambula butambuzi nga bataddeko akayimba akaseeya mpolampola nga bw'owuubira ku bagenyi kimala. Kasi totandika okuzina bendova. Era kino kiddamu mu myaka 2 emabega abaana ab'obuwala abadde nga bajja okubuuza ku bako ku baana 10 babadde bazze ku mukolo okuwerekera mwana munnaabwe oba muganda abo w'obuwala abaana ku bitundu 10 abaana 6 bakomekkereza bafunye abasajja ku mukolo ogwo kwennyini era ne babawasanga munnaabwe. Ani agenda okuwasa ng'ozina bendova? Ani agenda okuwasa ng'ozina bendova? Nkiddamu kuwala 10 mu myaka 10 gye buvuddeho katono babadde bafunanga ababeezi ku mikolo gy'okwanjula nga babayise okwerekera ku munnaabwe ng'abaana abobola mu lujja bazze okubuuza kuki ku bagenyi. Kuva kontakiti ezo kuva endagiriro abaana bano okufuna abasajja. Kati mama muzina bendova amagulu mugateeka eri abalasimanyi onazo okoko mulinga gwa ddole azaakoza atya. Teri musajja ali mu mpeka emera asobola kwagala mukazi ye bansula. Tekiriyo agamba bwe namuteeka ewange kiki ekigenda okuddako. So kino nkiddamu muganda agamba mwana balunabba ne muganda wange Kitaro mwenna bogezebwa ku mikolo. Tusaba Obuganda ne wankubadde babuyinza okuba bwesudde ogwa naggamba naye mutaase ekitiibwa kya Buganda mutaase obulombolombo n'ennono kubanga tuswala bano abasajja okujja nga bambadde gomesi oba busuuti ne batandika okuyisa emikalabanda gy'omubiri nga bazze mu ddiro musimanyi bapulezidenti nze basinga bapulezidenti nze bawala bwa mu lujja. Kino kimenya amateeka kimenya obulombolombo n'ennono bwe tutyo Obuganda bugenda okusanawo nga tulaba kubanga mmwe temukyafaayo kubanga omusajja Omuganda omutuufu tasobola kukkiriza musajja kujja nga yambadde busuuti mu lujja lwe. Kino kiweebula Obuganda kibumazeemu naye nga tumanye nti kino ekintu kisasulire buli ebintu byonna ebikolwa mu Buganda kati byonna kagendere ng'omukadde akogga okusaanya obulombolombo n'ennono. Nkiddamu emikisa y'omwana omuwala giva mu lujja lwa kitawe ne nnyina. Kasita mutandika okwefungulira mu lujja
omulenzi akyusiza engoye ku buko kitegeeza already omuko oswazizza obuko omaze obuteekamu ekikolobero nti weeyambulidde nazaalawo nessazaalawo omweyambulidde ku mukolo gwennyini kasito banga oli mu lujjoolo ne bakutwala mu kisenge okweyambula kiba kitegeeza tokkirizibwa mweyambulira ku buko ne mukyusa engoye kitegeeza teruufu ng'ogenda genda maaso awo nno sigenda kulwawo okuggyako okweyogera maaso oba information kubanga sinnaba ngenze maaso kati ndowooza kantandike ne information ey'olwaliro entuufu awo mbadde nga abawa akalowoozo katukwata olupapula n'ekkalaamu tutandike emboozi ey'olwaliro emboozi ya leero egenda tambulira nnyo nga ngenda ku information eri neebeesembawo kati awo tutandise bwe tuti ebiseera bisinga muwulira nnyo emboozi z'okuba ku mataka ne mulowooza zibaluddawa nabagamba dda omumpembe yoseri tubahabula tabasika mutano wakalekezi nsi yate namuzayizidde ensanga bisibe alina enteekateeka egoba bannayuganda naddala abaganda ku ttaka lyabwe era enteekateeka eno mugiwuliddeko wetwogerera essaawa zino ekintu ekiri oba wenzijjidde ku mukutu nga mukyala gwe bagamba mukyala NAKACWA agobye abantu abasukka 2,000 ku ttaka kuba siisidde emyaka n'emyaka kizeemu olwaliro naye ng'ettaka eryo liri mu Buganda ly'abasajja n'abakazi baganda abalina endagaano zaabwe n'abalina ebyapa byabwe naye nga mujjukira omugenzi NAKACWA oba nga bwe yagenda Katonda bwe yamutwala tetuwulira nti alina ekyobugagga gundi oba alina ekyobugagga gindi lino ettaka Museveni yali agana ne famire ye ab2,000 bagenze ngenzera okujja olwaliro ng'emasaka kintu kyekimu ng'era basengudde abantu ku mataka olwaliro luno kamala okubazanyira voice note lumala obazanyira eggulire ne muleko mulule bulungi ndyoke nzije mbabuulire ki ekiddako wait a minute abatuuze abali eyo mu mutwalo omulamba okuva mu byalo 10 mu miruka 2 ogw'ebijaba ne Katuulo mugomula y'ekyazanga mu disitulikiti y'Erwengo wawulirira bino nga bali mu bweraliikirivu obutagambika olw'omugagga ayitibwa George Mutabaruka eyabalaalise edda nga bwe balina okuva ku ttaka kwe bali ng'agamba nti ettaka lino liri e Bwoya ebyalo omugagga Mutabaruka eyekubanye ne batabani be babiri ng'omu munnamagye wa UPDF n'omulala akola mu kitongole ekiwooza ky'omusolo ekya URA kwe baagala okusengula abantu kuliko Busibo A, B ne C, Lubaale, Katuulo, Kikanika, Bizo, Busumbi, Kamuwaza ne Isingiro ng'abatuuze bategeezezza nti ettaka lino teribeerangako lya mugagga ono Mutabaruka ne gye yavudde tebamanyi nga bo bamanyi lya Kato muzzukulu wa Mutawongwa era abadde tabalinaako buzibu bwonna ne beerayirira okukola kyonna ekiri mu busobozi bwabwe okwaŋŋanga omugagga ono Mutabaruka ne batabani be ababiri be bagambye nti baatandise dda okugenda nga babatiisatiisa okubakolako obulabe singa tebava ku ttaka lino. CBS etuukiridde ssentebe wa disitulikiti saagala kulwawaawo ebyalo e Masaka basomye ebyalo almost 8 tubabaruka yagenda obbagobako mukozi mu gavumenti batabani be bali mu PDF naye nga nanyi ntaka bwamanyi mulala nnyo ekyo nkimaze tubadde tukyali awo nabagamba nti bw'olaba omuvubuka gwe bayita Hamu Kiggundu oyo abeera muhoozi Kanyerupama abeera Janet Kebabazi Mama Assassin abeera Jeno Salim Sare George akandanaho ne mulooza nti nsaaga kati kandu baviire ku ntono which nga biri bagenda ne bategeeza omuvubuka ono Hamu Kiggundu emirimu gy'akola n'ebintu by'akola ono broker kubanga bw'otunula ebyafaayo bivuna obuddo talina waakwatagana byabagagga by'alina nabaga bagenda kukozesanga Abaganda bennyini ate okulya mu Baganda olwo n'okutwala amataka ga Buganda bwe kigenda mu maaso lwadde telebusa nga amawulire mugalabye olwaliro nejjo nti omugagga oyo yeyita omugagga emwazi mponga byo ya sente zalina zizenga yezimalanga ye munnange nga bayingidde mu ttaka ly'ekigo okuli ezimu kuziyitibwa ennyumba ti project za Ssaabasajja Kabaka omumpembe wasanya Kaloli ze yakozesanga akatego okufuna ettaka ly'ekigo lino era nga bakyane bazimba ennyumba zino wetwogerera essaawa zino tubadde tuli awo ng'era amawulire gazze nti Hamu Kiggundu y'omu ku baagala okubba ettaka lino era nga n'ebyapa buli kimu akirina njala kubuuza Hamu Kiggundu kubadde nga gwe olina ettaka lisinga obungi mu Buganda era ng'ensimbi ezigula ettaka lino walijjawa wolaba Hamu Kiggundu manya nti Mayiga waali wolaba Hamu Kiggundu manya nti Janet waali wolaba Hamu Kiggundu oyo yoseti bahabula Batabuse mutano wa kalekezi kitegeeza ki mpola mpola agiisa obusera ettaka lya Buganda balitwala
kati mwe abantu abali bulijjo bengamba ensonga zino ebyalo omusajja oli byasomye wadde oli wa NRM gwagira NRM kitegeeza nawe bagenda kusendugula bwe bagenda okusengula tekigenda kwawula wa NRM wa FDC wa People Power wa NUP kigenda kubatwala mwena kubanga ekibattaka kiri mujia ate nga bakikola baba mu State House kubanga mission yaabwe yakuteeka ko banyala le bagala kuva mu nsi ya Rwanda babajuze mu Buganda kitegeeza ki hamu ne Mayiga bali ekintu eki kati jala boy information ntandike kaguse kati ekiri yatabala kikiri nasugadde waka mali n'okunywa ku mazzi njagala mutagingire wasanya Charles Peter Mayiga kuno simanyi bakulika basajja ba Kabaka abalagenda n'abambejje basafa ne banava njala tandika video eno bulamba mujiwule bulungi oba kuliko omuwandiisi wa Ssaabasajja Kabaka ow'ekyama oba omuntu yenna asobola okutuusa mulegana ku mpologoma ya Buganda njagala owulize bulungi nnyo ntandise munnange lwali olwo nga ensonga zitambula nga muziwulira njagala wasanya kalo Charles Peter Mayiga olekerawo okusiwaza bannayuganda kubanga ne ku lunaku lwokutaano wasinkanye omumpembe Yosef Tawasale mutano wa Kalekezi nsi yaleeta mu State House njagendayo ntandise butandisi Charles Peter Mayiga lekerawo okusiruwaza empologoma ya Buganda ng'okozesa amaanyi g'olina ag'ekitalo okuva mu State House. Ebigendererwa byo tubimanyi oyagala fuuka omusajja omu ku bagagga mu Kampala naddala mu Buganda era okikoze bulungi nnyo kubanga ssente ozifunye okutunda amataka ga Buganda n'okugamalawo. Munnange tunajjukira bulungi nnyo mwenna abantu abasinga obungi temumanyi mwami ono bigendererwa byo biki. Nabagamba bulanga omuntu yeekaza nga ganti yasoma nga ate omuntu yasoma yennyini alinamu empisa asobola okudesigninga singa afuna resistance oba afuna okwemulugunya mu bantu bakulembera. Omwami ono akoze bikolobero bingi omulina okuba nti namulabisa mu nteekateeka gye balina ey'okusaanyawo empologoma ya Buganda. N'atandika okunima empindi ku mabega so nga ate yali amala biseera ng'afuuyira eyaggala amatu omulere. Bwe twogerera essaawa zino njala bajjukiza katono. Javudde katono nnyo munnange Ssaabasajja Kabaka yayitibwa okukyala ku ssomero lya Hana International Schools Ensangi. Essomero lino Ssaabasajja Kabaka bwe yagenda oddirambula yayitibwa Katikkiro yennyini naye nga balina akakodyo ke baali bateze Ssaabasajja Kabaka naye n'abagereka ku olwo naye yaliko ku mukolo ogwo ogw'okukyala essomero lino libayita Hana International School eri Ensangi mu district ewa Kiso. Munnange Ssaabasajja Kabaka ng'abinaanikamu engatto agenda okulambula essomero lino. Essomero lino lyali lya maama wa Hamu Kigundu kati ndowooza omugenzi Hamu n'alyeddiza. Olw'okuba nti yalyongeramu ensimbi n'odditereza Hamu ng'ategeeza mukwano gwe Charles Peter Mayiga Wasanya okutegeeza empologoma agikyazeko ku ssomero lye. Empologoma nga bw'egamba nti yagala abavubuka ab'omulembe omutebi okuba nti bakozi nnyo naye teyamanya ng'ejja bulungi nnyo okulambula n'abagereka ku olwo yaliko okulambula essomero lye bayita Hana International School Ensangi. Kumbe omumpembe Wasanya yayina ekigendererwa kye emabega ekikusike ngera ne Ssaabasajja Kabaka takimanyi. Munnange empologoma bw'etuuka eyo yasimba bulungi nnyo emirimu egikolebwa ku ssomero lino kumbe teyamanya nti kano ke kaali akanyeebwa ak'okutwala ettaka eddala lyengero bategeeza. Olwava omunnange omumpembe Kabaka bwe yamala okusiima n'agamba nti munne guno mulimu mulungi nnyo ngusiimye. Bukyali bwali teruli busa Wasanya ono ng'ategeeza empologoma munnange waliwo ettaka lino bwe bitiye. Twandibadde tuliwo nvubuka olwo okusobola oddikulaakulanya nga tusobola okuteekako programu ezizimba era Kabaka yali musanyufu nnyo nga omanyi nti waba asiimye era munnanga agaba kuba mu Buganda mwonna mu Uganda Kabaka yekka yasiima n'agaba newankubadde nti ggoba mukyazizza ku kabule era yaba agabudde. Mwenna bamanyi bulungi mu Kisenyi enewawangaali abasajja abagwira Abasomaali waliyo ettaka lya Ssaabasajja Kabaka lingi nnyo naddala ettaka lya Buganda newankubadde nti ettaka lino libbiddwa. Naye ku ttaka lino kwe kuli ettaka Wasanya lyezza oluvannyuma lw'okusiba akatambawaala Ssaabasajja Kabaka ng'amuyise mabega Mayiga n'anoonya ebyapa ebiriko ettaka ly'omu Kiseera omuli Basumaali. Omusajja ono Mayiga kwe yakolaga ne Hamu Kigundu okuzimbako ebizimbe bibiri. Ebizimbe bino akedi zino baziyita bya Allah. Ebizimbe bino bya Allah ebiri mu Kisenyi mu bitundu omuwangali Abasumaali zino shopping malls. Mayiga bwe yamala okusaza empologoma ku ssomero liri ng'akuba Ssaabasajja akalimi nono za Ssaabasajja nategeezebwako nti teyasiima kugaba ttaka lino. Mayiga olw'okuba nti yakola akakodyo kali n'akikozesa ffujjo n'awaayo ettaka lino laliwa Hamu Kigundu bo bakolyeko ddiri zaabwe. Naye okumanyi nti omubbi ennaku ze zibeera 40. Njala tegeeza ensi yonna n'Obuganda nti ebyo ebizimbe ebimula mu Kisenyi mu Basumaali okuli akedi ez'ebbiri bazira ya Allah
ebizimbe bino bya hamu Kiggundu akedium ya hamu Kiggundu emu ya Charles Peter Mayiga wasanya kalodi nkiddamu akedi zino ziri bbiri ku ttaka lya Buganda akedi zino bazita bya Allah emu ya hamu Kiggundu ku ttaka lya Buganda emu ya Charles Peter Mayiga wasanya kalodi Mr. Alaje tababaliya sente nga amazo kuchaza empologoma ku ssomo lya hamu eriri ensangi Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo gisaba kuluma kuto kutegeeza nti omwami ono mukubbe ettaka akusiba otamba wala mu ngeri kutola ku mikolo n'osiima ye n'ayita mbittavuubyo n'ajjamu ebintu byagala n'atandika obbigabula ku lulwenga ye era n'akola ebyapa nabyeddiza diiru eno Mayiga yagikola ne hamu okuba nti bazimba akedi zino naye nga gobolooza nti basolooza abantu ba amu so nga ate ne Charles Peter Mayiga era naye ayinako ekizimbe kye kimu ku ttaka eryo ebintu bino byonna byakolebwa bulungi nnyo nga balowooza nti ensi tegenda kutegereka ebintu bino era omukolo guno abagigujjukira obulungi n'abagereka Sylvia Najjiri agutegeerako bulungi nnyo naye era naye teyamanya bigendero bya Charles Peter Mayiga kiki ekyali mu nsonga ezo ekyo mukitegedde bulungi nnyo njagala otegeeza abantu mwenna abawangalya ku bizinga by'ebuvuma nammwe njagala muteeka amaaso gammwe mu kkubo mu kaseera mpawe kaagaji bujja katono mwalitandika ogobanyizibwa ku mataka mu bizinga by'ebuvuma eyo amawulire mbadde tudde okujjobwa amawulire g'embulimbulange Mengo wasanya Charles Peter Mayiga bwe yajja okubalambula eyo nga baleetedde programu mwanyi nteyimba munnanga yali tazze ku mwanya ezo omwami ono agenda okulinnya oba agenda obbinaanikamu engatto ajje okulambula ekitundu kyonna abali n'ensonga lwaki azze njagala bategeeza nti ebizinga by'ebuvuma bino omwami bye yajjako byatundibwa dda era kennyini yabitunda yali azze kukonfaminga ttaka eryo era bwetwogeresa mutandika okuneba naso okugoba abantu ku bizinga by'ebuvuma temubuuza naye ng'era famire ejja kuba munda muli nga temugimanyi ye famire y'omwami Sam Kuteesa omuli ne muwala we Shatiz Musherule nga yemu ku bantu beyaguza ettaka lino era batandika obbagoba ku bizinga by'ebuvuma mumanye ani abagobako ye famire ya Kuteesa ng'ettaka lino wasanya kalooli n'ekitongole ekya Buganda Land Board balitunda dda era tebabuzaabuza nti ani abagoba ku ttaka Shatiz Muserule muwala wa Sam Kuteesa ne Sam Kuteesa nkitegeezaako nti baafukwata obutitimiro bw'ensimbi ne baziwaka ole wasanya okuba nti bagenda bagoba ku ttaka kino kidda kitya kino kitegeeza nti buli ttaka lyonna erigobwako abantu mu Buganda mukimanye nti omuntu ali mabega okukola ebintu bino si mulala nnyo ye Kalooli Charles wasanya Peter Mayiga tebabuzaabuza awo nno kansoka ensimbi wakati njoke mbajjukize mwenna bannayuganda abali mu Uganda nga saawudde njala bajjukizaamu ekigambo kino wiiki eno nyigitukpa mabega bagamba bw'ozaala omwana omunoonya ku lulwo era omulabirira ku lulwo weebuuze lwaki gavumenti ya wakati ejja kuleetako olusiddiiki okutandika okuŋŋa nti tugenda gema abaana bammwe nammwe abantu abakulu bagema nabagamba kakodyo kateeketeeka kaba magulu meeru njagala mufuna okutegeera mwawula ekitakamba wakati w'epera n'entula nkiddamu tebageza ne babagamba nti bagenda kuddamu obagema wasanya Kalooli Charles Peter Mayiga bw'obadde mu state house ku nsonga ezimu ezakututte kwabadde okugema okuddamu okugema abantu COVID wasenyiga 19 njala tegeeza abantu ba Kabaka abantu ba Uganda mwenna naddala bali mu Buganda temugeza ne mukkiriza okuddamu okw'omugobwa agayiso agakisenyiga 19 nkiddamu Yoseeri tibahabulwa ne muganda we Salim Sale akandana Hojjoy balina amafakitole agakola ebintu ebijja obudde obulamu bw'abantu mu budde nga bayita mu kugema ennaku zino senyiga lubyamira n'ekifuba kiri mbaana abato oyinza okulowooza nti munnange emberengezi zibaluka abaana abafuna omusujja baddukana bakolola era ogenda okimaliza ng'omwana agenze ku oxygen kiki ekivaako yeddagala batandika batonyeza mu mmwa oba okubakuba empiso nga temumanyi kino kibagamba nga ninako n'obuyinza n'obujulizi temuddamu kukkiriza mwana wo kubanga teri amanyi mwana bw'asula teri amanyi mwana wo mukuzizza muntu kuleetako olusiddiiko oba akamanyiiro oba akajanja akasumagiza eyalira mbw'ajja mugema amuwa eddagala nkiddamu eno nteekateeka yakukendeeza bantu mu Buganda ne mu Uganda musigaze abaana bammwe temukkiriza nteekateeka eno essaawa zino gyala babuuza mwali muzzemu okulya ekisenyiga 19 kiri mu mumma ogwe nga kikyatambula kiki ekiganye oba kye kiriwo
kubanga ekintu kino yali business eyakolebwa yamalibwa kati ewaffe ono omwami mu meeting yabaddemu ku Lwokutaano agenda kuddamu butokusitusa ekintu ky'okugema naye genda ogemeko nnyoko genda ogemeko abaana bo genda ogemeko abooluganda kuona bemikwano va ku bantu ba Uganda va ku bantu ba Buganda toddamu kutambuza pulogulaamu zo tukimanyi nti oli state mafia state agent wabula mumuzaako engalabi yo va ku baana b'abanno muva ku baana b'abantu pulogulaamu y'okugema kasi toddamu n'ogyesinyaako ojja kula ekinaafa mugibira kabantu bajja kukuba emiggo kati ngenze ku meeting eyaliyo ku Lwokutaano Charles Peter Mayiga wasanya kalori kunaku Olwokutaano ku ssaawa musajja gwe ku ssaawa 10 ez'akawungeezi kunaku Olwokutaano wayingira mu State House nosinkana yo State Baharota Islam mutano wa Kalekezi era meeting yagwa saa 2 zennyini ez'akawungeezi mu meeting eno mwalimu Yoseri yennyini mwalimu Kiwalebe Male John Katende Peter Mayiga Dana Atwine Muhoozi Kanyirupama Wabogo Audrey Omusezi Night Dancer The Durachura nemberamu ne Janet Kataha Museveni munteekateeka ze balina namutaayika mwemuli zino wammanga ze baateesa oba ze baayogerako ne wasanya kalori naye nga nkyayogera ensonga zino njala bategeeza muggule amatu mwetegereze akavuyo akagenda mu maaso mu mawulire nga kino na kino na kino na kino kigwawo mwetegereze nnyo waliwo ekintu kye bapulaninga okuleeta okubasuulako nkiddamu akavuyo konna akagenda ku media waliwo ekintu kye bapulaninga okubasuulako essaawa yonna kibagweko bubu kino kyogera kitegeeza ebintu bino mbyogera bwe temuzo omusajja asaaga ekintu kye tuyita diversion okubuzaabuza abantu bajja ku kintu kino obateeka ku kirala ekyo bakikola bulungi nnyo nga sinagenda wano njala sooka kuisa message eno bw'oba oli mwana muwala mwana wa bulenzi nga ofuluma eggwanga n'ogenda okkuba ekyeyo ng'era okolera nnyo emirimu gyo ku social media oli famous omanyiddwa oba popularly known mu luzungu eno message egenda eriwo nga mukolera ku Facebook mukolera ne ku TikTok okusooka nyala obebaza okuba nti musanyusa abantu ku internet oba balako stress naye mukendeeze ku kye tuyita okuyiwa empungo oba okusaasanya entungo kye tuyita okuwemula mulekerawo okuwemula mukendeeze okuwemula era nja okwebaza mwenna abakola program eziri constructive oba ezizimba n'eziyigiriza n'okubulya abantu ki ekyokukola mubala nnyo ba tiktokers mwenna n'abali ku Facebook naye abakyalemedde kuwemula mukuveeko tekuna gye kujja kutwala na kino kigenda eri mwenna abayimbi abaana abayimbi ab'obuwala kyosiga kyokungula kyosiga kyokungula kyosiga kyokungula tusigala tuli baddugavu newoneekuba omuzigo n'ogeruka osigala oli kaddugala nkiddamu osigala oli kaddugala omuzigo okujjanga ku stage ne mukunamira ensi nga mulowooza nti bagenda baagala ekyo ekikolwa gwe kennyini bawayiye amanda mu mbugo direct nkiddamu abaana ab'obuwala bajja ku stage nga muli bayimbi ne mulaga empale z'omunda ne mulaga obutaffaali ne mubulaga amabeere nti mwagala musanyuse bafaani bammwe ekyo mukola nsobi okalya ddakaddadda envunyo girya mu katiko naye ejja kumala ekuddire gye bujjako ekyokulabirako mwana muwala Dizaruzinde Sazina ali mu America ekyamudusa mu Uganda toza nti yalina ssente ekikolobero kye yakola ekikolobero kye yakola ekyokutta oba babo eyali muganzi okuta obutambi bwemuyita obutambi obw'ekiseegu kyekikyamunoonya essaawa zino mpaka nakati era talina bwagenda talina walikidda bamuli awulira erinnya Dizaruzinde ekirowoozo kimuddizayo katambi kale kati eno message njagala egenda eri mu baana bawala mwenna abali ku Facebook abali ku TikTok abayimbi ensi ezaakulakula nedda obulombolombo n'ennono zaabwe ze baliko nammwe mulina obulombolombo n'ennono teri musajja agenda kuteeka mu maka nga mu nsi yonna badde ogikunamira okuva ku Lwokutaano paka ku Mande kikibulaga omusajja yenna ffe tugula kiri mutu naye bw'ondaga ekintu ng'okitadde ku discipline basigenda kigula basi kyakuva biwinga. Let me tell you this, abasajja tugula kiri mutu
so tekigula kintu kiri ku mutimbagano ba kiri ku kitereddwa ku sowani nedda mbasina kyengenda kunoonya kyobula no tuba ku mikolo gy'okwanjula mu meeting z'okwanjula bwe baleeta ekiri mu tutugula tomanyi kintu kyogula munda weekanga omaze kigula ngero kitutte naye bamama otulaga empale z'omunda otulaga mwakula ekyo kiswaza gwe ate era buli muntu anakusinyako nti ayagala kuwasa tagenda kuwasa kubanga amanyi wokikula ku stage ne mumaka gogenda kikola era abaana agenda kuzala mubafaana batya era ekyo kintu ogenda kikolera bbanga ki nkiddamu ogenda kikolera bbanga ki vidiyo ezo obutambula okakola olwali okajja kuyo n'emyaka 3 teri mwana wa muntu alina mpeka emira agenda kussa mu maka ge nti akuwase ate teri mukazi agenda kubeera na kiyombekedde forever oba lubeerera era ogenda otuuka ekiseera mweyagala mubeezi kyanabeera naawe ng'akimanyi obadde weeyambula buli kanaku ng'abantu bakulaba gweoyinza okirowooza nti okifunyemu feemu naye ng'ate indirect wa mu ngeri endala kigenda kuzaalira akabasa nga gwe tomanyi naye nga gwolooza nti ofuna feemu kubanga oyagala kweyambula kino kiddamu mu kikome ekyokubiri baana bawala abayimbi n'abaana b'obulenzi okuyimba kitone kiva eri Mukama Katonda era yakibawa mujjemu ekigula amagala eddiba naye mulina ekintu kyemuteekamu ekirala kyekiriwa okunywa enjaga tekwongeza bagoberezibwa okunywa enjaga tekwongeza nsimbi z'ofuna kyovula tubaga nti mu Uganda baserebu tebaliimu olw'ensonga nti ebintu mubikola nga maze kunywa enjaga tina kyegenda okujja okwonna kyoyagala okukola ki okufuna mulekera okukozesa ebiragalagala mujjenga ku stage nga muli bakalu bulungi nnyo mukole ensonga zammwe mugende ekikolwa ky'okunywa ebiragalagala kibi nnyo kijja abayimbi bangi nnyo mu nsi kijje abayimbi abeetutumu ku stage gwe ngolooza nti onywa enjaga egenda kufuula ky'olina okubeera nedda eba ekwonoona enjaga mbi eri obulamu bw'omuntu kubanga ojja tuuka ekiseera nga tokyasobola gya affordinga ekuswaze wenna oyike windows ojja kuba tokyasobola kukola ki kuba nti okola ky'olina okukola so nno ensonga ezo nzogedde nga nzijuliriza mwenna abali ku mitimbagano abaliko abagikozesa mugikozese bulungi mu ngeri esoboka kati ngenze ku security alert y'abaana bawala mwenna bali ku TikTok naddala abasuubira okuddayo waka abali famous nafunye information era njagala gibategeeza state ng'eyita mu bantu baayo ku ground bamafia abakozesebwa naddala balina social media platform na bano bannamawulire abali ku ground beetegese nnyo okuba nti bagenda bajja mu ngeri ekimpowooze etya ova ku kyeyo Saudi Arabia oba mu Oman oba Dubai ng'oli famous popularly known nenga mission bagimanyi nti babatwala mu buddu buno mulina okwogera ebintu bingi nnyo kati okuzibira ebizibe musanze eno obutayonna gavumenti obutayonna kifaananyi kya Yoseki Bahabula Tabasiro mutano wa Kalekezi yalagidde ekitongole kye ekyokwerinda kya ISO kikolagane bannamawulire abamu mu Kampala okuba nti buli mwana akomawo ng'ali popularly known oba famous ku TikTok oba ku Facebook babenga bamuwa special interview noba mu kyalo bajja kukime bakubuuza ebuuzo naye nga microphones bagenda okukozesa oba bagenda okutwala okufuna ekyokulya oba ekintu kyonna kibagenda okukozesa okubanga bakuleeta okufuna interview eyo kigenda kuviirako obulwadde bw'otajja kufuna mu bbanga ttono nnyo ojja kuba otandika okufuna ebizibu by'otamanyi obulwadde bw'otamanyi eventually ofe nkiddamu mwegendereze nnyo abantu bemusinkana abagenda obbajjako interview ndowooza kansome message eno bulungi nnyo kuba bino ebigambo si byange nze byange olumu mbyogera nemulowooza nti oba nywedemu kawalaki kangisome message etambula eti kuba nze sina gwe ntya nabagamba lastly SB4 was given a job to use a poison microphone to poison all hustlers from outside Uganda. So better warn them to avoid being interviewed by anyone. They should not do it. The reason is that Museveni knows it very well that all people who went for slavery, they hate him. And so they need to be very careful. If possible, they should stop talking about their movements. And they should come to Uganda privately. Otherwise, things are worsening. Remember, every person who will be interviewed, bwanaona
okukwata, they will keep following up on them until they assassinate them. Kati wano wali ekibuuzo. Golooza lwaki oli famous ku internet ate no deka media ze Kampala ne zikwagala nnyo? Let me ask you one question. Ugandan medias, were they part of your efforts to become popular? It's just a question chibuzo. Oli mumanyifu nnyo ng'okozesa omutimbagano goba account yo ku Twitter, ku Facebook oba ku TikTok. Njala kubuuza. Bannamawulire b'e Kampala oba ebitongole by'amawulire mu Kampala byali birina omukono mu kubeera kwokwo kubeera famous oba okubeera okumanyibwa? Kye kibuuzo kye njala kubuuza ng'owulira information eno. Nkibuuziza bulungi. Gwe omwana ali ku TikTok, ali ku Facebook, amawulire g'e Kampala oba bano ba online bloggers oba online journalists baali kitundu ku ggwe mu kumanyikako. Lwaki bw'otuuka oli asobola n'okukuloonya mu kyalo ewammwe akwagaza ki? Abatagulira MBs takugoberera, just waliwo mission. Kino kiddamu nabagamba mwegendereze nnyo. Mission ey'okugyawo abaana mwenna beegulidde amannya bannamawulire yatandise. Kumwe mwenna waliwo yalabye omulambo gwa Sumi munnamawulire mu Spain. Lwaki ono abadde nga consular wa Spain omulambo gwe bagulaze mu motoka akoze accident? Omulambo gwa Sumi gwabulidde dda tegulina ogumanyikiddwako nti bagukubye ekifaananyi gugulo oba gujje mu motoka. Weyafidde abasoba tebasobola kuba bifaananyi. Baagala waliwo ekintu kye bafumba nga sinagenda ku information. Baleeta ekintu kye bayita Mohozi project. Bakireeta mu buli every fashion. Era nga TV, radio station, ba political analyst, ba TV presenters, ne buli kakikyawo omuntu yenna bagenda kukozesa amaanyi n'ekifuba okulanga batunda ekintu kino. Naye this is to inform your city bahabula tabasala the son of Karaches. We the Baganda, oba ffe ng'Abaganda, twakusembezanga omuntu ng'omuntu. Tetwamanya kye twesembereza. N'olw'ensonga njala kugamba ekintu kino kiwule bulungi. Twasembeza omuntu gwe twalowooza nti muntu, naye oluvannyuma twategeera nti omuntu ono kiteega, ekitufuukidde ekiteega. Ate tusobola kukkiriza kiteega, ate kituwe nnyabingi, nti ate nnyabingi yabakisikira. Tekisoboka kubanga twasembeza momboze nga bweri emomboze. So tewaliwo obuyinza bwonna bwokulagira nti otuleetera nnyabingi w'omuntu sibe ku kitu kijja kukola, naye tekisobola kukola. So bannayuganda njala mwegendereze mu bintu bigenda mu maaso mu Uganda. Ekirala, ku speed gye bavugirako media n'abantu engeri gye batandise okwedisiplayinga mu t-shirt za Muhozi project erina ekintu kyevuga. Neewo kino baleese Muhozi omuteeka wano naye nga ntegeddeko Mayiloland bill essaawa ne bazizogyetera mu Parliament bagiteesezaako ennaku 2 oba 3 n'eyita. Njagala mubeera laati nnyo ku nsonga eyo. Abali ku social media nkiddamu kozesa omutimbagano nga bw'oyagala, sigenda kugaana. Funamu ku magezi, tegeera era beera mwegendeza nnyo mu bintu by'okola. Ky'okola olwaleero kijja kukulumiriza mu myaka gye bujjako, either gwe oba omwana wo. Nkiddamu ky'okola olwaleero kiyinza okukulumiriza leero oba okulumiriza omwana wo. Ekyo nakyo nkimaze sigenda kiwaako. Ne mwenna abaana abali ku TikTok, abali ku Facebook, abali ku Twitter ng'oli popular known oba ng'omanyikiddwa, mbabuulidde bannamawulire aba online nga bali Kampala mubeegendereze nnyo okujja ku interview kubanga tebali part and parcel of your popularity. Nkiddamu bonna basinga obungi ba state mafias. Era nga netagatiza abantu abasinza okuttibwa mu Kampala oba mu Buganda. Abantu bali basinkanye kune babajjako interview indirectly nga balina ekigendererwa kyabwe. Nammwe bannayuganda bava ku kyeyo nkiddamu nga mudde Kampala mwegendereze n'abantu bamwe tebabaagala. Mwabasindika ssente bakolera ebintu mwegendereze. Nammwe abaddayo okweraga nti mulina ssente, Uganda ssente kive eri gavumenti n'eri abantu bamwe family. Kola ebintu bye mu kimpowooze ogende. Okulaga ennyumba yo si kya buvunaanyizibwa kubanga okweraga si gwe musono gwe tulina ffenna. Abantu abasinga okuba n'essente tebeeraga era asirika bwe ki naye ng'amanyi nsobola okweriisa nina akamotoka nawe ensula. Gwadda ku mutimbagano nolaga ennyumba yo nolaga akamotoka simanyi nina kino nina kino. Ekyo kyennyini ky'okola kye kikuteeka mu bulabe bwe wakuba tokimanyi. Ekyo kyatulema okuyiga. Abantu bangi balina ssente teboogera. Bantu balina amataka balina amayumba tayogera ne kasi toteeka ekintu kyo mu ttala bwe pa
Museveni okay welcome mbalabe bategedde so agomba wagabwa ngenda okusimbula mwenna eno message kati ntandise Oluvanyuma lwa Charles Peter Mayiga ku Lwokutaano essaawa zabadde 10 ez'akawungeezi okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi nga sinkanye Museveni ne Janet n'abalabe basomedde bino byateeseddwako mu meeting y'eno ekisookera ddala omukulu Yoseti Bahabula Mutabasi Mutano wa Karekyezi yabuuzizza Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga mukulu nakuwa ensimbi okuba nti otambuza project eya Muhoozi naye project yeno ndabeekonye kye kigenda maaso kubanga omwami ne bamuwa ssente okuziteeka mu bamemba parliament abalondebwa mu Buganda okuba nti agitambuza n'okupromotinga okutegeeza abantu nti ensi Uganda erimu emirembe ebyo byogera ku social media tebikola by'abantu abeenonyeza ebyabwe ekyakikoze bulungi nnyo ekyokokyogera naye yo bambi emufukidde ekizibu era bambuuza nti ensonga zino zituuseewa omukulu ono yasose n'atunula mpwangali nga talina kyakuddamu mukama we ensonga nti ensimbi baazimuwa era nga mu kino bamugambye nti weesunga okubeera vice president mu gavumenti eddako simanyi oba yaddi kubanga ffe tulabangamu abagenda okugwa essaawa yonna era nga gavumenti tugenda gitwala bannayuganda bannansi kubanga omwami ono kigendera kyakufuuka vice president oba prime minister mu gavumenti gye bagamba bya Muhoozi etasoboka kubanga mu constitution tekirimu n'abantu obuntu kino tebakisobola kikkiriza bwe mumwagala kigezaako mutandika okukikola naye nga mujja kulaba ekinaavaamu omwami ne bambuza ekintu kino yazzemu n'aga nti bakama bange mumpe mwakadde mala okulaba nti nziramu okukola ebintu bino naye nga si byanga mukirowooza kubanga tufunye kyetuyita resistance oba tufunye ekintu kyetuyita okulemesebwa mu bantu abatugamba ebintu bino kubanga abantu abasinga obungi baakowadda regime so no omwami ono bw'atyo bwe yazze mukama we ku nsonga eyo esooka ku nsonga ey'okubiri omwami ono yabuuziddwa kiki ekyatuuka mu Buganda naddala kuba MP abaawebwa ensimbi okuba nti babeera ku muzinzi ogw'okusobola okuwagira ekiteeso eky'okugyawo Maryland kubanga Mayiga yaweewa ensimbi era n'asuubiza mukama we Yoseti Mutano wa Karekyezi nti mukama wange nkusuubiza ekintu kino kigenda tutambula bulungi nnyo okuba nti tukitambuza we tunaatuukira diiru eno ejja kuba nti emaze okukolebwa nga ba MPs bonna abasinga mu Buganda bakkiriza ekintu kino era Mayiga mujjukire yaweebwa ensimbi zino okuba nti yatandika n'okuyita enkuŋŋaana z'abamemba parliament abali mu Buganda naye enkuŋŋaana zino n'enzirinnyamu eggere n'enziyuzaamu mujjukire bagamba nti balina enkuŋŋaana mu kitundu gundi ne bazisazaamu ne baga nti essala bagenda kukola olukuŋŋaana gundi ne balusazaamu nakati essaawa zino abamu abasinkana Ssekinnomu babuulira ensonga zino kubanga si yali mu kalulu kaabwe lwaki mwebuuza yali abaagaza ki kubanga ensonga yali nti yali ayagala akkiriziganye nabo ku nsonga za Maryland nti bagenda mu kuteesa abamu beebulankanye sinakiryamu bagende ebweru w'eggwanga kino kigenda okutuukawo nga tebaliiwo kati njagala bategeeza ekintu kino singa muwulirako ekintu kye bayita Maryland bill ngeze mu parliament n'otalabayo memba wa parliament gwe walonda ne bakugamba oba taliiwo oba yalwadde oba agenze metero w'amanja tobuuza kiki awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala Yoseti Bahabula Mutano wa Karekyezi yabuuzizza Charles Peter Mayiga nakuwa emmotoka pitirivu oziwe abantu abasanda okuwa emmotoka zino basobole okuba nga bayisaawo ensonga zange ez'ettaka olw'okuba nti abasajja bano balowooza nti ffe tuli balumbatuutu bukyangalubanga lwa mmindi ndowooza wiiki eno yennyini omwami oyo yayita olukiiko lwa Buganda ne batandika okweyogeza ku nsonga ezikwatagana ku Maryland n'ekiwamba ttaka naye nga kino kaalinga kulaga bantu nti afaayo naye nga si kyekigendererwa kyo kubanga pressure emutuuse weyina okuba nti emutuukako bulungi Museveni yamugambye bw'ati mukulu nakuwa ensimbi enkalu n'enkuwa n'emmotoka oziwe abakulu b'ebika wepuna ab'amasaza ne basajja ba Kabaka okuba nti etteeka lyo bwe lijja ery'okujja mu Maryland liyita bulungi nnyo era abantu bali supporting mu Buganda naye kirabika kino kiganye Museveni yagambye Wasanya Charles Peter Mayiga nkuwadde emyezi 3 bwe giti either nga mission gye nakutuma ogimaliriza oba ogenda kuzza ensimbi zange n'emmotoka ze nakuwa okuziwa abakulu b'ebika basajja ba Kabaka nga nenda bugisi mufungize oba si kyekyo ojja kundaba akanfaamu kati mukulu yenna oli mukulu wa kika oli mukulu wa ssaza oli waki eyafuna emmotoka nga Mayiga agikuwadde manya nti emmotoka ya Museveni njagala tubenga abantu abakulu era bategeera bali kyalimu empeka emera
bwaba ku motoka bakuwera ku kadi ngeri manyago ne muleveni manyago gali mu motoka eyo jangu ku internet kuno ogirage bobango oli mukulu wa kika obuli musajja wa kabaka w'ensonga nga bakuwe motoka ezo kuzina balaga nti bazigaba nga kadi eri manyago nga ne muleveni jeri ngeri manyago jangu ate era ku motoka zino kuliko musajja akabaka omu webetiya neyo yagifunako ne bangambye lwayaba mwami ono sagala mwogerako bingi kubanga bafu mbanjagala ne bawummula nenjala balaga ekifana kino mu kitegere kyo mwami ono yafa lwa nsonga ya motoka kuba nti family ete yayogera nenga musajja wa kabaka ono simanyi oba omutanda yategeera ati musajja we yafa musajja ono w'emitiyana eyo yomu kubafune motoka ekifana kikyo ezimu ku motoka ze bamuwa yamugjawo abantu b'emitiyana ndozo mwami ono mumanyi ku saza wonna yamu kubafune motoka naye motoka kinyini yamugirawo awo sigenda kulwawo njala genda ku nsonga endala so mwenna abalina kadi ze motoka ezo bumbaga muliza nga bazibawa mujja kubanga mumbuulira tugenze mu maaso Yoseri yayongere n'agamba wasanya Charles Peter Mayiga nti nakuwa obuvunaanyizibwa obw'okukunga Abaganda okujja okugemebwa ssenyiga 19 naye na kino kiganye kiki kiri mu Buganda. Mwami ono yamugambye nti tusanga ebiziko mingi nnyo nti abantu abasinga omungi tebaagala kubagema ate n'ekirala obuvubuka kennyini kwogera yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulemesa programu za Yoseri n'ezange mu Buganda zikola naddala okuyita abantu okwegemesa. Njala kubuuza Mayiga ng'obalaba Abaganda bw'obalabako amato bayita mbuzi oba bayita nte abantu bano bategeera ekigendererwa kyo kubanga essaazi n'otwogerera tewali wadde woyinza kulaba nga boogera kigambo kino gwe kiki ekikutambuzanga atalinaako beewammwe otandika okugamba abantu bajje bagemesebwe kiki ky'obonoonye ddala okujja nga naawe olina ekigendererwa ekikusike nga Yoseri we yakubuuza mu meeting eyo mukimanyi lunye mbagambye nti abasajja bano balina enteekateeka ekendeeza bannayuganda mu bongeri esobola era mujja kulaba mu biseera gye tujjawo nga okulwala kungi nnyo nenga n'okuwona kutono nnyo era basinga obungi mujja ddugulamu akaba mukitegedde bulungi nnyo yensonga eyo gyengenda bagamba kati mwenna bannayuganda abali mu Buganda njagala muwulize ensonga eno nabagamba nti mu Buganda mukka mwe muli ekintu ky'okubba amawoowolo ensigo n'ebibumba nga babitunda katale kituyita black market waliwo kampuni etambula egamba abantu nti esobola okubajjanjabira n'okubakebera omusaayi n'ebibumba byonna ku ssente entono pawekaaga bagiyita Fukanga Health Care International akapapula ke kano buli njagala mukategeere bulungi ne mutegeere mission yaabwe kaako mukategeere bulungi bakaiba kampuni bagiyita Fukanga naye bw'olya Fukanga weebuuza kiga Fukanga mu kyalo Nyolo kyalo Tooro kyalo Uganda kyalo Kiga kyalo Soga tugenze bwetti ntegezeddwako nti health centers zino oba kliniki zino ziri mu bitundu ebya Naggulu n'ebitundu ebiranye mu Kampala eri bwete soma bwete. We are informing the general public that Fukanga Health Care has good machines which can detect or scan all parts of your body system, and they have herbal drugs of all kind of infections and diseases, e.g. hepatitis B, hypertension, high blood pressure, fibroids, eclipse, allergy, cancer, kidney problem, sickle cells, diabetes, asthma, tumors, n'ebulwadde bw'amaanyi ne STD era nga bakugamba nti management esobola okukolerako ku mutwalo gumu ogwa Uganda era nga eri located at Kira Town Council Namugongo Janda. For more information bagamba contacting ennyumba eno sigenda gisoma naye nga ekigendera ky'abano teri mu Uganda muntu asobola kukebera musaayi ku mutwalo gumu taliyo nga kebera olwadde bino byonna kino kiri kitya batambuza opapula nga bagenda babusuula kati tageti yawe yafuna bantu bagenda kujja bakebera bintu bino nga bakujjeko omusaayi baba kujjako omusaayi blood samples bazitereka wale kufuna match kwe kuba nti omuntu abadde yeetaaga mawowoolo oba yeetaaga kibumba yeetaaga nsigo bwe bakebera omusaayi go nga gusobola okukolera mu mubiri gw'oli omuntu gwe baagadde ne match ye kati gwe wagenda okuva firimu amaze okukebera bakugamba ekima results zo ng'ofaanagana ne bali bamanye details zo zonna munne tugenda kudda
ebijja okuddirira bijja kuba kugenda Magombe sijja kuba kye bajja kuziika njala mufuna obwongo Kampala okukebera full body check nakoma okugenda okukebera full body check banzijjako emitwalo 18 ona akugamba ate ntibakebera mutwalo gumu nakoma okugenda okukebera full body check ebbanga liseeko emyaka nge gigenda mu 5 mitwalo 18 olwasa mitwalo 25 gwongamba otya nti ate onakebera mutwalo gumu soko kozesa obwongo bwo nti omuntu asawo mutwalo gumu okukebera endwadde zino zonna ayagala ki so baana bawala ne baana balenzi mwegendereze nnyo ebintu bino bigenda maaso kubanga ebintu bino bitegeke bulungi nnyo nga temujja kusobola abantu bano kumamala kuba balina obukodyo bungi nnyo era mwegendereze nnyo kati njagala okuzanya eddoboozi lino kaddemukko muliwulirize era eddoboozi lino ekigendo ddinzanyisa njala mumanye embeera empologoma yaffe gyerimu njala mumanye empologoma yaffe embeera gyerimu ekisookera ddala bamanye ebyaffe mujjukira nti okuwaŋŋangusibwa kwa Sir Edward Muteesa kwali byabufuzi era yakomekkereza bamutiddeyo bwe najja wano nekuba omulango gutakungula abantu okusituka okubanja empologoma gyeri empologoma yagenda okuva ng'ekituufu kyo bambi olwaleero najja nekuba programu eyali enkusike Mayiga gye bali bamutadde mu State House gikola ey'okuddamu okuwa Ssaabasajja Kabaka obutwa omulundi ogwokubiri era nga bamugamba ateeko programu ez'enjawulo okuba nti ateekawo programu ez'enjawulo Ssaabasajja Kawana alabikiranga ku mikolo okuba nti alabika eri Obuganda n'okulabika eri Abaganda nga balina intention yaabwe y'okugyawo empologoma naye mu Sande programu gye nasemba okukola ku Sande ne ngamba Museveni munnange bakuwa n'okudduka aye toyita waka osulo bawupangisa naye kugamba amapesa gali abiri gegendereze nnyo kubanga obudde olina butono kyekisooka tukimanyi bulungi nnyo era ne records weeziri ezoogera ku bintu bino nabalabudde nembaga mugende mpola kubanga kyemutinkula temukimanyi nsuubira nti Ssaabasajja okubeerako mu Buganda si musiru ate mulozo ategeera bulungi nnyo nabagamba obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaalo Mayiga okola ebintu bino byonna empologoma eraba Mayiga okola ebintu bino byonna abantu balaba naye Mayiga kati no voice note oyo ddoboozi lyengenda okuzanya bagijja oba ddoboozi no baali babuuza Ssekabaka awumulidde Kasubi Fred Luwangula Muteesa nga maze okuwanga nk'okugenda mu ggwanga erya Bungereza muwulirize bulungi nnyo eddoboozi lino mujja tegera lwaki tukyalina obuzibu mu Buganda nga n'okwogera kizibu babazibe ebyumba kubanga ebyaliwo bagamba nti ebyafaayo biddiringana tetwagala ebyafaayo biddiringane nga boogera tusobola okwogera gwali eyo ng'owulira nti byenjogera tebikunyumira oluwaddemba okukwatamu buziina abo n'ogenda abaagala okuwulira ebigambo bino bajja biwulira bulungi nnyo eddoboozi lino lyengenda okuzannya liri mu Luzungu ate Oluzungu luno lukakkali nnyo bw'owulira nga ebimu tobiwulidde nsobola okukuddiramu gye bujjako katono oba gwe kennyini okwetooleramu n'omanya nti ebigambo bino byaliwo era bisobola okuddamu naye tebijja kuddamu nga weetuli eddoboozi lino litandika bwe liti. Hello, and thank you for downloading Witness from the BBC World Service. In November 1969, the first president of Uganda, Edward Muteesa, died in exile in London. He'd been forced to flee his homeland by Milton Obote and died in a small flat in Bermondsey. His friends still dispute the reasons for his death. Sheun Okiwali reports. It's 1969, and in a flat in the poor South London neighbourhood of Bermondsey, Sir Edward Muteesa, the Kabaka, the ruler of the Kingdom of Buganda, and the first president of independent Uganda, talks of his life in exile. Well, it's very difficult indeed. I am, of course, on public assistance, national assistance, and that is complicated enough. Although I have friends who do help me a great deal, and without those friends I don't think really being able to keep my head above water. You don't get any assistance from the Uganda government, presumably? Not from the Uganda government, no. Has there been any question of the British government giving you an allowance? I have made approaches, but as yet nothing has been suggested, but I hope that the file is still open. The Kabaka speaking to the BBC's John Simpson. The Kabaka's daughter, Princess Dorothea Solo, was at boarding school in England at the time of his exile. Bermondsey flat. It
It was very sad for me to see my father there. It wasn't a happy place, you know. The flats by that area where it used to be, it was a bit depressing. He coped and he used to, make light of things, to make it look as if it was just a temporary thing, you know. He was always hopeful. Dubbed King Freddie by the press, the Kabaka had been educated at Cambridge University and had been an officer in the British Grenadier Guards before taking on his duties in Uganda. Back in Britain again, he struggled to find a suitable occupation. I had to be careful in the choice of the things I wanted to do, because I didn't in the first place want to discourage or dismay my people by doing a job which they thought was not dignified enough. Certainly to have gone into a business or a big money-making enterprise, I'd have then have come short of the expectations of me that I was taking the opportunity of making money, which I never did as their ruler. So at the moment you're doing social work here in Birmingham? So at the moment I'm doing social work. Well, what does this involve? We look after old and young people who, because of problems or their backgrounds, they have become lonely. People who've cut or have had their moorings cut by circumstances, and we try to give them a background of a home. He wanted to go into a regular job because he had no money. Joyce Mpanga was a family friend of the Kabaka. She and her husband had also fled to London. He wanted to go back to his regiment, but the British government feared disturbing the government in Uganda, so they didn't allow him. As the most prominent Ugandan in exile and an active opponent of the new president Milton Obote, many feared for the Kabaka's life. We got warnings. People used to write to say, somebody has been sent, be aware, take care. When he wanted to take a regular job, Scotland Yard thought it was dangerous for him. He could not take a job where he would go out every day at the same time, take the same bus route. And in any case, we all, his subject, hoped that he would come back and be a Kabaka in Uganda because that was his permanent job. But no one was sure when that would be. Sir Edward Mutesa had been ruler of Buganda, the largest of the kingdoms which made up Uganda, and he was Milton Obote's choice for president of the newly independent country. But in 1966, Prime Minister Obote promoted himself to the presidency and moved to abolish the old kingdoms. He ordered an attack on the Kabaka's palace, led by a new army commander, Idi Amin. The fires have died down now on the hill over there where the palace buildings stand, and the shooting seems to have stopped, unless you actually try to get up to the palace, and then you'll find roadblocks of overturned lorries and trees, and above the thunder you can quite often hear the occasional shot. There is still very much a feeling of tension and unrest here, and it remains to be seen whether the news of the eventual fate of the Kabaka is going to fan the flames once again. The Kabaka escaped over the palace wall and began his journey into exile. He walked from Kampala to Rwanda to Burundi, from where he flew to London. He was lost and he had no money. He was living at the mercy of his friends. Those friends were constant friends and they were very good friends to him. He settled in London, given use of a flat by Richard Cargom, an old friend from the British Army. There, on the 21st of November 1969, the Kabaka had been discussing arrangements for the official celebration of his 45th birthday. His friend, bodyguard and assistant, Jehoash Katende, was cleaning up after supper. Joyce Mpanga recalls what happened next. That evening, Friday, while Katende was washing the dishes, the Kabaka collapses.
He rings his doctor, the doctor is not there. So he rings my husband and says, what do I do? Because his doctor is not, being a weekend, doctor had gone. So my late husband said, no, ring Richard Kagom because he's nearer you than we are. And Richard brought his doctor. And the doctor said by the time he got there, he was already dead. The suspicion among his friends was that someone had poisoned the kabaka. His autopsy revealed a staggering level of alcohol in his blood. The inquest ruled that there had been no suspicious circumstances. The explanation was the kabaka was an alcoholic, but his friends were resolute that this was not the case. British justice, they said the kabaka died from alcoholic poisoning, but he had become almost a teetotaler. He used to drink just white wine, not anything else. And Wednesday when he was there, he was drinking a little. Thursday, Richard Kagom had a dinner for him. They all said, but when he was here, he didn't look drunk. That was Thursday. How did he die? We believe he was poisoned. And we have reasons to think he was poisoned. The Uganda government was involved. As long as he lived, he was a threat to Uganda government. The kabaka's body remained in London for 2 years before it was returned to Uganda in 1971, when Obote's successor, Idi Amin, granted the kabaka a state funeral. Among the tens of thousands of mourners were people from Bermondsey who'd come to see King Freddie laid to rest. That edition of Witness was presented by Sheun Okiwole. The producer was Alex Last. For details of our complete range of downloads and our terms of use, go to bbcworldservice.com/podcasts. Yamuwulidde ebigambo biri mu Lunyanyimbe Lutiito Olungereza naye nga bakugire bulungi nnyo ekifaananyi kwabo abaali bakingiriza Ssaabasajja Kabaka nti baafunanga obubaka obw'omugirano nti waliwo ekikyamu kye bagenda okukola empologoma nga kyendi mu kukola essaawa zino bakyenzize nkula mu programu ey'omubimuli Mbulanga Emmengo njagala nsooke mba n'okuli just akantu kabo. Muwulidde omukyala ng'agamba nti twafunanga obubaka obw'omugirano nga batulabula nti waliwo olukoola okutta Ssaabasajja Kabaka weewunye ng'ali Bungereza. Kati bwe nvaawo ne nzija ne njogera ebigambo bino nti waliwo ABC ne mufunako n'ekyokulabirako naye olina asigala ng'atambuza engalabi agamba propaganda ne weewunya. Tugamba nti ebyafaayo biddiriŋŋana, ensozi tezisinkana naye abantu basinkana. Yoseri Kibahara otabasana mutano wakalekeza ensi yateta muzeyizedde y'omu ku baali mu lukwe olw'okuwa omugenzi Obote amagezi okulumba olubiri. Era olubiri lumala okulumbibwa enkera waalwo Yoseri y'omu ku basupervisor abaali bazze okukonfaminga kiki ekyali tutuuse ku lubiri nga bagala konfaminga nti Omutanda yali amaze okukisa omukono nga bamuse ekyabajja enviri ku mutwe ng'Omutanda basobola mukukusa okumujja mu Buganda ne bamuddusa mpaka Burundi yogayoga Bungereza. Tebaatuula mpaka ng'amaze omujjawo. Omutanda yatuuka e Bungereza nga n'ennyumba bwe baamuteeka bambi ekwasa ennaku ng'abadde kabaka wabadde pulezidenti w'eggwanga eddamba. Nga ne gavumenti y'omumpembe Milton Obote omumpote tesobola muwadde 10 okumulabirira kubanga yali simuli wanguzi, yalina ensimbi ze yalese emabega n'ebintu eby'obugagga. N'agenda buwaŋŋanguse. Olwaleero ekintu kye kimu, be bantu be bamu abali mu sisitimu abaagala okukola ekintu kye kimu. Bino temulowooza nti sina byakukola wabula mbajjukiza okubategeeza nti ebyafaayo biddiriŋŋana. History repeats itself. So whatever is taking place right now in Buganda was there before. That's why His Majesty, the Kabaka of Buganda, already Mwenda Mutebi the second right now, he knows each and everything, and he doesn't want to leave his people in the Buganda to suffer. Although he is quiet, but he knows each and everything which is taking place in Uganda. And he knows who are the people who are behind of the plot of assassinating him.
but he's quiet, but he knows. Era amanyi bulungi nnyo. Muwulidde bulungi ebyafaayo nga biddiringana Katonda nga gyaleetengana abaabikola weebali era bye babikola essaawa zino lwakuba tusobola okwogera ne tugaa nti kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti. So nno nja bagamba atali okutambulira ku sibira y'amenvu mwandibadde nnyo baakisa nnyo ne musiimu omulimu gw'enkola. Tugamba basiimu ogenze mwandisiimye omulimu gw'enkola. Essaawa zino njogera nkyanyinza okuba nga soogera. Mwandisiimye omulimu gw'enkola bantu mmwe. Mulaba ekiri ku TV e Kampala bapromotinga muhoozi teri ayogera ku nsonga zikwatagana ku bantu. Mulaba ekiri e Kampala essaawa zino bali mu kubba mataka teri muntu asobola kwogera ku kintu kya kubba ttaka. Abantu bali mu kubatta mu kimpukumpuku teri aboogerako. Essaawa zino njala babuulira. Waliwo omukulu eyazze munaloza nti simanyi yazze n'abantu 5 ne ku nnyonyi yazze yeebawalabwala. Katolo bwa mamanyole mu ttake muno mission eyo wazze n'omusawo Muganda kati njala kubuulira. Tugamba nti eddogo teribuuka mayanja. Naye ate eddogo ne bw'olisitona olireetera mu kibokisi n'olireeta ku mayanja olirogereko oba otuuse omuntu obulabe ku muntu omutuuseko obulabe. Tekikola. Nakugamba ndi muzzukulu wa Misambwa ne muzzukulu wa Mizimu ndi musajja Muganda. Eddogo terinkolako. Wadde olowooza asobola kutegeera nti wazze wasookedde ekkonya n'abantu abataano be mwazze nabo. Nkubuulira nabagamba nti nza neerijjako ojja kugwira bwerere Katonda yantonda yekka yamanyi lwaki wendi. Naye nga nkyayogera nkyaliwo nja kulemera ku nsonga za Buganda. Mwabagawumbidde nga mulinda ebintu bibasanga we muli. Tubagamba nti mujja kulumwa nnyo enjego bagwako nga temutegedde lwaki baguddeko. Ebigambo ebagambye byensiba mbagamba wano omukyala bagambye nti baafunanga information nti waliwo ekintu ekigenda otuuka ku mpologoma ngera kiva Kampala kiki ekyatuukawo. Enzija n'enjogera ebigambo baga nti ABC eno programu nagiteekawo nga akimanyi. Nze ntuula ku laptop ako kompyuta ku simu kuno ne mmala ebiseera nga nnoonyereza n'enkuba amasimu okumanya kyekigenda mu maaso. Drone zimpa information enjera empa information kyekinnoonyesa okwagala okunzija mu nsi eno so tewali kirala nze sibbangako sitemulangako muntu sikolanga nsobi ku nsi. Era Mukama nali nkoleza ensobi ansonyiwe naye ng'omulimu gwenkola gwe gunoonyesa nembanga ne wensu nasobola kulagirirawo muntu sisobola kunywa kintu muntu kyampadde wadde okulya emmere omuntu gyampadde. Kino kyenkola kubanga bali tebakisuubira nti erinza okuvayo omuntu n'asobola okwogera ensonga zino nga teyeetiirira. Gwe njagala ombule basajja ba Kabaka bameka bakyasobola ku nsonga ezikwatagana ku Kabaka. Njagala ombule mwaba ba Parliament kyasobola okuyimira n'ayogera ku nsonga ezikwatagana ne Buganda. Waliwo Buganda caucus eyalondebwa recent baali boogedde ku Maryland oba ku gidisikasingako. Baali boogedde ku nsonga ez'okutta abaana mu Buganda. Kubanga ekintu buli omu baamutiisa abaali buli muntu asirika. Kati nze kagubiiru ng'ejjindu ly'enkoko erirekerera emberi nerikwate enkoto nze gwe bagaa nti omusajja atufuukidde ekyambikwa ate enkyafuuka kyambikwa. Nja byogera ensi ebitegeere naye nga tukyaliko eyo ensonga. Buli muntu teera omanye ki ky'olina okukola okutaasa ensi yo. Nze wano sisiikawo mpande sisiika binyeebwa njogerera abatalina ddoboozi batasobola kufuna information. Byenjogera oyinza okuwulira nga comedy naye mujja kiro zaako nga bimaze otuukawo. Maze emyaka egi namu egi sikola naye nga wendi mbeerawo ebizibu byatuukawo ne mukola bye mukola era ekyo kyebaza. Ne buli muntu manya nti limu olubibu wange obudde bukyali abaye munaasirika ekiri atabala kyekiri asigadde waka. Buli akyasobola okwogera yogera alina kyosobola okukola kyogere alina kyosobola okukola physically kikole. Bwe munaasirika ne mugawumbira bagenda kujja bakujje mu nju bagisendewo n'amalalo bagatwale bagajjewo. Okugema kusinga okuwonya. Prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Okugema kusinga okuwonya. Tukyayinawo akadde akatumala okukola ensonga zino zitangira okusukka we zirina okukoma.
naye abasinga obungi mwesulire gwa nagamba nga bakasibira embaale mwemukidde munyolo nga abatalidda Buganda naye nkulayirira nga Katonda akyampadde omukka ogussa tukyalaba amawano tukyalaba ebintu wano bingi nnyo nze nja kuba neetulidde oba ndi kubinyemo byange neeriira naye nga buli kimu kiraba nga bwe kirina okubeera bwe mbadde nkyogera basiima ogenze ebyange ebyogedde ensi erinjulira nti omusajja buli kimu yakyogera nzanye voice note eyo okubajjukiza nti byenjogera singa byaliwo oba singa babitwalanga byalina okubeera singa Sir Edward Muteesa akyaliwo but Ugandans are good at pretending that they don't listen to information era okubuusabuusa omuntu kyakugambye kyekyaviirako ensobi eyo nange ebigambo bino byembabuulira mbibuusabuusa nga musajja ate waki nze sirumba Mmengo kuba manye Emmenge eriyo misontwa Emmenge eriyo misota Emmenge eriyo misota gy'emyerere Emmengo eriyo misota gyegitudde mu Bwakabaka bwa Buganda yose eryakozesa mwe mutunule bulungi ku mitimbagano gyonna ku TV za Uganda mugenda kutandika kulako muhozi project yokka Abaganda muletanga musibye katambaala bamutumira omuntu mabosimanyi mulangira Prince ekyo nakyo mugenda kira bamutumye simi Prince biki bagenda muleta buli kika kya kintu kyonna naye nga waliwo kye bagenda obbasuulako ku bintu bibiri kuliko ekintu kimu bayinza obbasuulako omulambo gw'olanya bayinza obbasuulako muhozi project nebeera in action bayinza obbasuulako mailo running ettaka bali kwabudde balitutte oba ekintu ekira kyonna okuggwawo nga kigenda kubatiisa naye nga babavuga kubaleetera bintu ne baleeta kino simanyi ono yalobye waguuli ono yakoze bw'atyo buli kintu kyonna kyolaba mu state agent mafia television TV nga zikipromotinga n'onyo ekiwa empewo manya waliwo ekiri mabega ekibaleeta essaawa zino mugenzi okulaba leeta ono muvubuka simanyi ani simanyi papa bamupromotinze kuba ebyo abaddanga abikola tulimaga simotagana kubiwogerako tusooka muleke mumanyi baleese kintu tukyogerako kireke kole kino okutwala maaso ebintu bingi bigenda okugwa mu kaseera mpawe kaaga so musituke mutegeere ebintu bino buli lwolaba ekintu nga kiba kiwadde media play manya waliwo kye bafumba naye Mayiga bakuwaana okudduka toyite wammwe kintu kyokujjawo empologoma kyesonyiwe ng'engalo eno ng'engalo yanasiku yeesonyiwanga engalabi ekintu kya Mayiga Land n'okutwala ettaka lya Buganda kyesonyiwe era ng'enasiku yeesonyiwe engalabi ekyo kyo nkikugamba ne mission ey'okunzijjawo Mayiga ngimanyi ogirina gwe n'ensereko mugirimu nkimanyi bulungi nnyo naye nkulayirira Mayiga nakugamba kunze naawe kujja kuba akala omulambo gwa munne naye nze wendi kubanga eyantonda akyanjagala n'abantu b'empereza bakyanjagala so teweeyibaala nti ekiri atabala kyekiri nasigadde waka enkwezenge n'enkweza mweze mulina okusaanyawo Buganda nga temubutuddemu Obuganda lwazi abwekonako yagwa nakino nkiddamu nga mmaliriza abantu bangi mu nsi ez'enjawulo babonaabona olw'okuba nti abalina emmundu babateekako buliisa maanyi naye njagala okubawa essuubi muleme kuggwamu essuubi ng'ate mufune amaanyi agabongera okgenda mu maaso nabagamba gwe batutteko ettaka lyo ng'olina endagalo n'ekyapa gitereke ekikutte obudde kigenda dditwala gwe bw'olabanga yosedde famire basitudde ettaka mu buveera balitadde ku nyonyi balitwala kuba enduulu naye kati kwata endagaano zo kwata ekyapa kyo sirika twali tulebe abanene emirembe engalo toli wa kitalo nga ggwe bw'olowooza baakuggyako ekitiyo bakuwa kijiiko kugenda kutikka lolo ya mukyanga mu 7 baakuwa ekkirita ogenda ossala omuvule Buganda tolina gy'ogenda gutwala kubanga ejjiritayo tekyina kyesobola kukola so mwenna abantu abali wano njagala mbeere bagumu nga basula wansi nti mutenza ggulu wabazze tolina weekyosiza okuggyako okukanulira amaaso n'ogatunuza mu bwanga bw'enju oba waggulu mu mulabba okumanya omulabba gunaasobola okunkuba okiba si kikyo beera wansi terera bulungi nga musabire empologoma buli information eyo gimufuna mugifulumya otherwise ekijja omanyi kinyaga bitono information gibazanyide voice note mu luzungu bagamba nti they got security alerts that something might happen to Sir Edward Muteesa, but they ignored the information until when he was assassinated or when he was poisoned.
There's something which is taking place right now in Uganda. I ever come on live on Sunday and they told the public that this and this is going to happen. And people say, this man is joking. But at the end of the day, things come out. Gwebuzi, bobanga omwana, bakasoke ngonyo nyamba. Bobanga omuntu akola ekintu ekitali kituufu. Lwaki ate abakikoze nga bamanyi nti si kituufu ate bamunoonya nnyo. Lwaki munoonya nnyo mangi yenkola si kituufu. Ate kino kyenkola si musango, by the way. What I'm doing is not a crime. Because it is part and parcel of today's life. We have freedom of speech. People, they have to get the information. Because right now, as we speak in Uganda, the entire media was corrupted. And the entire media is supporting the government. It doesn't care whether people, they have food, they have fuel. As we speak right now, we have economic crisis. Prices are rising every time, but nobody is speaking about that. Nobody is talking about the prices. They are just talking about no, people, they need to know what is taking place in the country right now as we speak. Abantu balina okumanya kiki ekigenda maaso mu ggwanga. Jjajjaawo abadde akozesa kitole kya sabbuuni mu wiiki anaasobola okigula. Maama abadde asobola okugula kiro ya sukali anaasobola okigula. Abadde alina akawulunguta ng'osobola okugula lita y'amafuta 5 ozivuga n'osobola okavuga nedda. Mu kittavu kyo serezo gye ziki mulina okumanya tebabe babuulira. Just promoting ebintu bya kisiro kutwala kubanga kibagalo batekamu kyonna kuba balina kibavuga. Mutegeere nti ensi weeri si weeri mungiraba. Okumanya bana abasajja tebaswala. Omusajja alivuganya kati ekirinyisiza emiwendo gy'ebintu kivudde eri eno gye saagala kugala kubanza I'm less concerned about that war. Kivudde eri no. Kubanga nabagamba day one. Nga twakava mu kulonda ne mbagamba nti ebiwendo gy'ebintu gigenda kulinya mudde mulabe video zange. Nabagambirawo day one nti emiwendo gy'ebintu gigenda kulinya. Nemba w'ensonga tikisooka mu 70 agenda kuddamu wa sente. Kubanga n'abaja Uganda byewola gaasukka. Nembagamba nti kimenya mateeka abantu mu government okuddukanya business nebazijja mu bannansi. Kigenda kuleeta obuzibu emiwendo gy'ebintu okulinya. Nembagamba n'amafuta bagalinya tegaliddayo wansi ku bbeeyi ag'entuufu. Kubanga abagalimu be bannannyini company be bannannyini akola mu government. Olya nembagamba buli kimu okubba ettaka kugenda kubeerawo. Nembagamba abantu bagenda batta. Nembagamba buli kimu kiwogedde kituuseewo mu kiraba. Buli mwasirise kye kigenda okuddako. Kijamala kutuukawo mu ddiiro lyokotegere nti ensi bwetambula si bw'ogimanyi. Eno ensi nga bweri si bw'ogiraba yo eri byayo. Kati gwali awo kola buli kimu ky'omanyi nti ensi ekuleka. Zukka. Kola Katonda n'ensi yange. Saba Mukama Katonda awangaze Ssaabasajja Kabaka asobole okwingiriza emisege n'emisontwa egimwetoolodde. Mukama Katonda kuma Buganda, kuma bannayuganda. Kuma n'abantu bonna bali mu buzibu essaawa zino. Wepo okumena abo abali mu kusoomozebwa okw'enjawulo. Tukimanyi nti bannayuganda batuuse n'ak'okuzzeemwa ekijja kuba kizibu nnyo kafuna n'okusomesa abaana baabwe. Naye kuba okuba nti ogabirira ebinyonyi ebitalina mayumba ne bisobola okuzaala n'okuzzukuza. Tutyo naffe bwe twagala otukola obulungi Mukama Katonda osobola okulabirira n'okuweera abantu obuyambi n'okubalabirira okubajja mu njeko eno. Mukama Katonda tukusaba ebibonerezo by'otuwadde bimala. Taasaba Bannayuganda bajjeko ekibonerezo kya Yoseti bahabula otabasira omutami wa kale ky'ensi yatamusayizedde. Kigende nga ne nabo gisimufundize kubanga ekizibu kyaffe kyonna Yoseri so si bantu bano betuwangala nabo. Nze essaawa zino ebizibu erimu bya Yoseri. Bannayuganda ebizibu bamu bya Yoseri. Ssaabasajja Kabaka ebizibu byalimu bya Yoseri. Ne mu Bannayuganda bali mu buwaŋŋangu semuli mu bizibu bino bya Yoseri si lwa muntu mulala bonna. Bana basigadde bano bonna buno bugina. Ekibondo ky'envuzo bwe kiba kifudde kiba kitegeeza nti nabuno bugina bulina okufiiramu. So Mukama Katonda tukusaba otugyeko ekibonerezo. Otuwadde ekibonerezo nga bw'oyamba abaana ba Isirayiri bw'oba oyamba Bannayuganda. Otugyeko ekibonerezo kimala tuboneredde. Era bakubanga kutya kusasula. Tujja kusasula naye ng'otuyamba otugyeko ekibonerezo kitutuddemu tukiwulidde. Ekibonerezo kino kikozesa abaana b'abantu okuba nti batambuza obulumi n'okuteeka obulumi obw'ekika ekyaggulu mu bantu. Era saasira bonna abakyagabumbidde abalowooza nti ensi nga bagiraba bwetambula. Taata Katonda bazuukuse mu tulo balimu basobole okudda engulu bategeere. Mukama nkusaba nga mpita mu linnya ly'Omwana wa Yesu Kristo wange n'abalema emirembe. Amiina.
nga nange benesabira mukama ompoe obuvunanyizibwa obwokuba ndi nsobola okwebereramu n'okugula amaaso n'okuwanvuya ku matu gange nsobola okuba nga mpulira abatamanya nga babanoonya ate nabo babuza amakubo nga banoonya basobola okuba nga bagwa mu mbi z'abantu be batamanyi kulwa Katonda afuga ensi eno mukama byonna tubikusabye era bituwe nga bwino bituwa amiina olunaku olulungi tusisinkana olunaku lwonna wiiki ejja mukama bankuumire